osiibye otya gwe wenna ali eyo atugoberera ku mukutu guno era atulaba essaawa zino ogwa Yiga okubala ne Teacher Bugembe. Nga bulijjo omupya yakatweyungako yenze omusomesa wo Bugembe nga nkusomesa okubala ku mitendera egy'enjawulo. Mpozi yakatweyungako towerabira okusubscribinga, okulikinga, nawe sharingira munno tomukotogera tusobole ffenna okulaba nti tuyitira wamu okubala. Mpozi okujjukiza kakto ku topic gye twasembayo nga tusoma O-level mathematics under number bases, kati leero tugenda kulaba tugatta tutya n'okwawula mu base ezenjawulo. Tugeze bwe tuba mu base 5 ogatta otya numbers, bw'oba mu base 8 osubtractinga otya numbers. Kati okujjukizaako nti singa tuli mu base 10 buli omu gy'amanyi batuwadde 18 gattako 2. Ekyo tukimanyi nti ziba 2. Ne kati okiwandiika otya? 18 gattako 2. 8 bw'ogattako 2 ofuna 10. Jjukira mu lesoni z'emabega nakugambye nti towandiika digiti ng'esinga base gy'olimu. Bwe tuba mu base 10 tosobola kuwandiika 10 omulundi gumu. Tuli ffenna? Kati eno kyekibu ne 10 lwakuba bw'oba tomanyi buteebe bakiwandiika nti 8 gattako 2 mba nfuna 10. Kati 10 eno ndi mu base 10 nja kukola 10 nga bizeemu 10 nfuna 1, wasigalawo mmeka? Wasigalawo 0. Kyova olaba wano ng'owandiikawo 0 olina gamba eno product gyewafunye wano quotient gikalinge forward. Tuli ffenna? Kati eno emu n'emu nfuna ki? 1 plus 1 nfuna 2. Eno 2 teyenkana 10, kitegeeza I can just write it here. Nenfuna nti 18 bw'ogattako 2 nfuna 2. Kano ke kawakingi akabeerayo emabega k'oba tomanyi oba k'otafaako. Katugenda kutunuulira singa tuli mu base 5 tugatta tutya. Njagala oborowinga amagezi gano g'okozesa wano tugeeyambise nga tuli mu base 8. Awo bijja kuba byangu nnyo. Example, add muleko wano katono bwe tubamu bagambye add 1 1 0 1 mu base 2 ogatteko 1 1 1 1 era mu base 2. Tuli ffenna? Nga bwe tugase mu base 10 kyetugenda okukozesa wano tewali kikyuka. Wandiika ennamba zo nga bulijjo 1 1 0 1 base 2 gattako 1 1 1 1 era tuli mu base 2. Kati wano plus ne answer yaffe erina kuba mu base 2 kirecording enebeere side work yaffe. Kati tutandise emu bw'engattako emu nfuna 2. Jjukira tuli mu base 2 tetuyinza kuwandiika single digit nga yenkana base 2 oba okusinga base 2. Ekyo olina okukijjukira nga bwe twabadde mu 10 wano nenkulaga nti 8 gattako 2 ofuna 10, wabula towandiikawo lumu 10 n'obaako bu calculation obw'emabega bw'okola okakana ng'otaddewo 0. Kati wano kye tugenda okukozesa tuli wano 1 plus 1 nfuna 2. Tuli mu base 2 odividing eno result gy'ofunye by base gy'olimu. Kakigenda kuba 2 by 2 nfuna 1, wasigalawo ki? Remainder 0. Ekitegeeza 0 eno gye nteeka wano, eno 1 eno nenjikalinga forward era nga tukola mu base 10. Kati era olaba nfuna 1 gattako 1 eno era nkomawo wano 2. Kati sinneetagisa era kijja kuba 1 minus remainder 0 nteekewo 0 nkalinge wano 1 egende wano. Kati olaba nti wano wo tulina 1 gattako 1 gattako 1 ofuna ki? 3.
jukira tuli mu base 2 tetusobola kuteeka wano 3 kubanga 3 esinga 2 base gye tulimu katujja gamba 3 gabizaamu 2 3 eyingira mu 2 emirundi emeka eyingiramu omulundi gumu ne wasigalawo ki 1 remainder gye tuteeka wansi 1 remainder is 1 kati eno 1 ne tujambusa era tufunye ekintu kyekimu tegeeza remainder eri 1 ne tujambusa kitegeeza no wali kyekimu n'okubaawo ne 0 ne 0 kubanga 0 ngeyesoose wano terina makulu ja kuba 1 plus 0 plus 0 nfuna ki 1 eyo nga ye answer yaffe mu base 2 kansubye kino okitegedde bulungi buli wobanga agetinze stack jukira ke twasoose okukola ku base 10 kati tugezeseeko ne base endala bwemba ne 173 nga ndi mu base 8 ne baŋŋamba gattako bisatu 25 era mu base 8 nga bwe twakoze example esooka era bwe tugenda kukola example ey'okubiri tetujja kukola nti ne base 9 tukole ne base 7 wabula gwejjamu geno idea ekola ku buli base naye ndaba base 12 kati 173 base 8 gattako bisatu 25 base 8 wantu tulinawo plus wano side wakawo 3 gattako 5 ziba 8 3 gattako 5 nfuna 8 jukira tuli mu base 8 oyina 8 sobola giteeka wano kyekimu n'ogamba gabiza gy'oggyemu wano ne base gy'olimu kijja kuba 8 by 8 nfuna 1 remainder 0 kakitegeeza remainder twagambe gy'oteeka wano 0 eno kati answer erina kuba mu base 8 1 eno gikalinge forward bwe mala ogiteekayo kyekimu n'ogamba nti 1 plus 7 plus 2 nfuna ki 10 esinga 8 tetusobola kuteeka wano nti 10 omulundi gumu ekyo kiba kifu kati kola 10 by 8 kigendamu emirundi emeka gumu ne tusigazaawo ki 2 remainder gy'oteeka wano kino ne kikalinga forward okay ne tufuna 1 plus 1 plus 3 wano tujjamu ki 5 eno 5 ntono ku 8 base gye tulimu etegeeza yo tekirina buzibu ogiwandiikawo kati answer yaffe n'ebeera 5 mu base 8 bwe tutyo bwe tukola ki bwe tugatta kansubire wano okimasterinze koolabanga base answer wano gy'ofunye esinga base you divide remainder gy'oteeka wano n'okalinga ko for quotient tuli ffenna bwe tutyo bwe tugatta kati katutunuulire n'okwawula twawula tutya kati nsuubira okujjukizaako akatono singa tubadde mu base 10 ffenna gye tumanyi bwe bakuwa for example nga batuwadde 35 toolako 35 toolako 27 ofuna ki oli ajja kuwandiika 35 nzijeko 27 minus 5 ne 7 tekisoboka mu kubala okwa bulijjo kuba tetwetaaga negative 1 okola otya oborowinga wano ka 1 n'okagatta 1 you borrow 1 wano bwe nzijjako 1 kitegeeza wasigaddewo ki 2 kati 1 bwejja kuno kijja kuba nti efuuka 15 kati 15 n'ojjako 7 nekitegeeza okufuuka eno 15 kano ka 1 ketuleeta kazitowa 10 kijja kuba 10 plus 5 nfune 15 kati ngambe 15 minus 7 mbe nga nfuna ki 8 kati laba onanyiga calculator 35 minus 27 yejja kuwa buwi 8 nenga waliwo ka working kana akali ki emabega kati knowledge eno idea eno gye tugenda okukozesa nga tuli mu base tugeze base 8 tugeze fune example mu 2 ekyo nakyo
obenga okimasterinze. Nga bwe tugambye ekikulu kyenkukubiriza kukola practice togayaala yuneebo omwetegekera kati so si nkyanga bamaze okuwa timetable yuneebo mutandike kati okumwetegekera. Tugeze batuwadde subtract funewa ne example emu 354 mu base 8 minus 165 era mu base 8. Kino tukikola tutya? Batugambye 354 base 8 tolako 165 base 8 era ne answer yaffe enakuba mu base 8. Ekyo okimanyi. Kati since tuli mu base 8 tusobola kuwandiika 9, 8 oba 10 omulundi gumu. Ekyo tekisoboka. Kati wano ye side work yaffe tutandise nnyaga jako 5. Ekyo mu bases wano tekisoboka kubanga tulinawo chance ey'okuborrowinga era tugenda kulaba n'okuborrowinga kuno wekutuyambira mu bulamu bwa bulijjo some applicability. Kati borrowinga ka 1 okuva wano okagatte kuno. I borrow 1 here njiteeke 1. Kati 1 enejja twagambye ezitowa kyenkana ki? Ezitowa kwenkana ne base gy'olimu. Kati since tuli mu base 8 eno 1 gye tuleeta ezitowa 8 wano bwe nzijako 1 ku 5 wasigalawo ki 4. Ekyo olina okuba ng'okimanyi. Kati wano nja kufuna 8 plus 4 nteekewo bracket minus 5. 8 plus 4 eba 12 minus 5 nfuna ki 7. Kati 7 teyenkana 8 tegeeza yo nsobola ogiteeka wano akonkamazi. Tugende ku wano tulinawo kati 4 kuba twaggyeeko 1. 4 minus 6 tekisoboka era kati borrowingayo wano ka 1 okagatte wano wajja kusigalawo 2. Kano ka 1 akazze tugambye kazitowa base gye tulimu kijja kubeera 8 plus 4 minus 6. 8 plus 4 ejja kuba 12 minus 6 era nfuna ki 6. 6 eno teyenkana 8 yo nsobola ogiwandiika wano tekirina buzibu. Kati 2 minus 1 nfuna 1. Okay? Nooza kati okiraba nti tufuna 167 mu base 8. Okitegeera? 167 mu base 8. Yengeri gye tusubtractingamu. Tugambye mu kuborrowinga kuno kyo 1 gy'oleeta eba ezitowa okwenkana base gy'olimu. Singa tubeera mu base 5 ezitowa kwenkana 5. Singa tubeera mu base 7 1 gy'oleeta eba ezitowa okwenkana 7. Singa tuba mu base 9 yenkana base 9. Mu bufunze yenkanankana base gy'olimu. Twetaaga kukikulwaminga bw'obanga yerabidde referringa ku base 10 fenna gye tukozesa bulijjo n'omwana ali mu nasale owa Pito omugamba 2 gattako 5 ofuna 7 ne waliwo ekibala ekiri emabegaawo. Kati ekyo kiri valid ku level gy'oliko olina okuba nga okimanyi. Okufuna example endala emu okunnyikiza ekyo kye twogeddeko. One more example. Eko wano. Fine. 4, 3, 1 base 5 minus 3, 2 base 5. Kati wano tuli mu base 5. Kati mu UNEB bajja kujja nga bali mu base 3. Mu mooko bakuleetere nga kiri mu base 7. Era ky'okozesa kisigala kye kimu. Kabaleete kiggwe kikwate ogambe ekijja kijje. 4, 3, 1 base 5 minus
3 2 base 5 answer yaffe nayo of course erina kuba mu base 5 1 minus 2 tekisoboka kweno level kwasi twagala negative side waka waffe wano mborowinga kuno 1 nenjiteeka wano wasigalawo 2 kati eno 1 gyendeese kuba ndi mu base 5 ezitowa 5 tezajja kuba 5 plus 1 minus 2 kyo kibeere 6 minus 2 nfune ki 4 checkinga eno 4 ne 5 biri bitya 4 teyenkana 5 ekitegeeza 4 yo giteekewo tekiina buzibu wano twasigazaawo 2 minus 3 era kyekimu ne wano tekisoboka kano jjayo ka 1 kamu kagatte wano wasigalawo 3 kati eno 1 eyazze kuno ezitowa ki 5 kijja kuba 2 plus 5 minus 3 kubanga eno 1 eyazze yeegatta kuno ne kibeera 2 plus 5 7 minus 3 4 4 era kyekimu wano fe egendawo kati eno eri 3 wano waliwo 0 kyekimu n'okubeerawo wano ne 0 tekirina kyekikyusa ne kibeera 344 base 5 kansubire ekyo okitegedde bulungi kyenja okusaba era nga bulijjo noonya ennamba empitirivu kola practice yamba munno atabitegedde bulungi mu discussinge mu kusharinga okwo naawe ojja kkakkana obitegedde bulungi era ng'olina kyonna ky'obulamu oba kyeweebuuza mu comments teekayo question yo topic gyoyagala tuhandolinge twogereko tekirina buzibu eyeetaaga notes through our communication channels whatsapp email wonna osobola okuteekayo ne ku Facebook gye tuli searchinga page yaffe Yiga okubala ne Teacher Bugembe ojja kuba osobola okulaba waaka waffe mwebale nnyo okungoberera musibe bulungi